Nsereka agamba bagenda kutaba political prisoners nti ba political prisoners bakkiriza okuteeseganya ne Musa Badeni abate bigambo bya Nsereko naye ffe tumanyi wekyavudde ekiddamu ba political prisoners bagenda kuteebwa naye tebabalima nti waliyo political prisoner yateeseza ne Musa Badeni gundi eva ku amnesty report yawe tujja kupanga tugisoma naye kasooka tutandike ne domestic policy. Yes, essaawa eno bannansi oba bakomuliri bannange bwena struggle etambuza omulimu guno ogw'oku media twetegereze nnyo ebintu ebigenda mu maaso mu domestic policy. Ekyo bakiyita historical hypocrisy eri mu kugenda mu maaso nkiddamu eyo bakiyita historical hypocrisy eri mu kugenda mu maaso eri mu kukolebwa bannabyabufuzi. Yes, that is called historical hypocrisy obunanfuusi yenna sina bweze muliko mulaba nti yakuta akazindalo n'alayira eyo hypocrisy yennyini kubanga abantu bano these are the same people ababuuza nga tebagenda kulayira nga gavumenti si yakyakulanye ekoze ekize yazze yatutteeko kyakulanye yalayiranga 12 so mbona mpola tujja kuyiga ba politicians bano waki nena wakati no revolution kasengeja ndebedde kateekera gwe New Uganda bagita New Uganda we are going to be free from political mindset tikona atuka ngogenda okusuula akaluluko togenda kuddamu kulonda kibiina kya byabufuzi awayo omuzirandika togenda kuddamu kulonda kibiina kya byabufuzi never ojja kulondanga ideas tugenda kulondanga ideas not political parties reign ya political parties yerabike koma ku kino ekisanja tugenda kuddamu kunyigirizibwa nga tuyita mu political parties ezo tutegere ekintu ekyo so ebintu ebigenda mu maaso babita hypocrisy wabula nsooka kansooke nebaza abaana ba media mwenna kutegera kansoke nebaza abaana ba media mwenna omanyi abantu abo mu kwerayiza bapostinga kati babadde basuubira nti olunaku olwaleero bebagenda okutrendinga ku media kutegera babadde bakimanyi bagenda okutrendinga ku media olunaku lunaku beere kuno nga mukongratulating oli wabula mbalaze nti bebannansi twakuwa kasasiro oyo okujjanga nga mutusiriwaza ate at the end of the day ne mukola ebyekisiru just think of people like Mugumya kutegera Kano Gaddafi General Gaddafi mbalowoozeko abantu abo tuloze ku baana ba political prisoners abasiibwa bakwatibwa ebyobyobuwere tulowoze ku Bobby Yanga Yasin Machete okyegera ekintu ekyo tetubalowoozezza ku munange waliwo ababadde bakupya amasimaati nnyo bakupya amasuuti akupya esuuti akutte ne famire ye atambula agenda kulayira bavimba tulabye ndabiko MP w'e Kalungu East nga abaana abambaza n'abaana abo obambaza yes taata oli smart nnyo ne mama mbadde smart n'abaana bali smart naye just imagine senga General Gaddafi alabe ekifaananyi ekyo n'engeri gye mwabadde mutambula kubanga gye bali mu makomera waliyo TV nga mwe mwennyini mugenze ku legitimizinga ate nammwe bannayuganda wadde wakati mukoze ekintu ekyo naye nammwe tulekerawo ekintu kye bayita hypocrisy muli you are hypocrites bannansi muli ba hypocrites okuva ng'ennaku z'omwezi 11 mubadde nga muvuma abazungu wano ne mukola ne vidiyo ez'oluzungu lwe mutamanyi nga oluzungu lw'ebitege wano amba kuba oluzungu lw'ebitege lwaki balegitimizinga United States of America tena legitimizinga ku muntu tenaba kukikola wabula okubanga mwafunye interpretation enkyamu mwazambaliddewo ne mutandika okuluma America ne musabula ne mukolaki ne mpaka abannange wolani nga temuwuliriza naye ate ababaka bamwe abaggala domestic policy revolution esigaza okugulwaku kumu abakala domestic policy bali mukulayira nete bino omugwe mugambako eyo naye beera hypocrisy kubanga eno revolution erina amagulu abiri two-sided erina amagulu abiri yes kiwankulamusiza eno revolution erina amagulu abiri erina foreign policy erina domestic policy byombi bibiri ebirina kakati gwe otunuulidde nnyo oli mukukatira foreign policy naye ate domestic policy togitunuulya ate nga zino avenues zonna platform zino zizanya gundi zanjawulo kitegere ekintu ekyo that is hypocrisy however jamba congratulating maybe temwabalumbi abantu bamwe mwabatidde naye at least media yo kyekyo kubanga abantu bano babadde bakimanyi nti bagenda ku trending olunaku olwaleero lwonna okitegera babadde bakimanyi nti bagenda ku trending olunaku olwaleero lwonna bagenda okubeera ku media naye kyemukoze kyekyo nenkya tukole bwe tutyo neruli bategere nti twakowa okutuzanya politics ow'ekiyayi twakowa politics ow'ekiyayi ow'ekimpatira wakati nga mutugamba nti the same place ono Misa Kabanda we yayimiridde okitegera Misa Kabanda we yayimiridde it is the same place Honorable Namboze we yayimiridde it is the same place Honorable Shabe Malende we yayimiridde it is the same place Luta ono we Kalungu yayimiridde so it is the same place kategera bonna bayimiridde naye ate bakugamba bali bakolera system kategedde akantu ako so bannayuganda ekintu kimu
temugwamu maanyi olw'ebyo bigenda mu maaso. It is a revolution just exposing kyeri mukola ebyo bintu bye bakola mu domestic policy. Can it stop a revolution? The answer is no, tebisoboka. Ne national platform newekera ku macha ne legitimizing ne leader of opposition tesobola ku stopping a revolution, tekisoboka. They are just going to slow us down but they cannot stop this revolution. Kwange revolution nabagamba teyaita mu domestic policy simwe yaita mushige era mpola mujja kukkiriza mujja tegera nti bampita Dr. Shama professor wa Infinity Class kabaka wa foreign affairs ebyo mujja bikkiriza mpola just tuchwe time mushige ekintu ekyo just tuchwe time. Then avenue zo nazo za domestic policy tusakaza avenue mu wait domestic policy hai gobula tusakaza avenue mu wait edge mu domestic policy ya national unity platform kati senga national unity platform evayo ne leader of opposition kidam senga national unity platform evayo bamaze okwerayiza kitegeeza bonna they are possible candidates okukola mu shadow cabinet kidam bonna bamaze okwerayiza they are possible candidates okukola mu shadow cabinet. They are ready to serve the system gye bagamba nti akalwaho they carry free, fair, transparent, and it never met the democratic principles. But when you know, polling agents bali makomera, polling agents bali babuzibwa, polling agents bali kubitanda malwaliro, buba kutte Bible balayira. Okitegere ekintu ekyo. CEO of all seasons ali single, waleno babirawo omuntu yenna ali serious musobola omuyambako, muyambeko ave mu bwa single naye nze Shama sinoonya mukwano, sinoonya. Okay. Atweyongereyo. Kakati mbadde nkugamba nti national unity platform avenue gyesigaze eri emu bweti. Are they going to legitimize or no? Awe tulindiridde. Are they legitimizing or no? Ne ba politician bamwe bonna be mwalonda. Bonna ba leaders bamwe be mwalonda. Bonna bamaze okubalyamu olukwe. Ekyo kidamu buli yakutta akazindaalo yamaze okukulyamu olukwe. Takulimba nti alina ekyagenda okubalya bagenze kukola ssente. Kidamu bagenze kukola ssente. Bw'abadde awoza abakulembeze baffe okitegedde Ruth Powers simanyi naye nga naffe bulijjo bati batugamba okitegedde bulijjo naffe bati batugamba bagenze kukola ssente. This is the bad news I have for you. Newe banaakulimba ki tedi kye bagenda kukolera ekyo tebatodawonobeeramu na hope wadde nalabye omubaka omwalimba ndinze ewaffe simanyi amazzi naye tulina liva kafu kakati liva simanyi Ivan Jeyune wazungulu kakati liva kafu lwaki abantu ente zaabwe ziva kyogamba Ivan Jeyune kwasoose mu ekyo ekitundu bali bakafu bagitonzeewo jjo bwekyogamba nti liva kafu eno yazzeewo mu kisanja kyo era gwagenda gitereeza abantu bano bunabuga politics bubeera bulimba siwaza oli afuge okola omusingi. That is what they call politics unless when you develop revolutionary minds. Ate no revolutionary minds gye tulina okugenda nayo ne mu New Uganda okitegere kibekyo. Otherwise if we give politics room bagenda kusiriwaza oli akakasiza abantu nti agenda pakulira amazzi naye katulinde Ivan Jeyune atandika okukola amazzi naye ngenda kujjukizanga buli lunaku Ivan Jeyune kidamu ngenda kujjukizanga buli lunaku senga amazzi tetugalabayo ngenda kujjukiza paka ekisanja kyo wekiriggwako kubanga wabadde wakalayira n'osuubiza abantu musuubiza ebintu ebyekisiru nga naawe okimanyi tosobola bikola okitegera nga tosobola bikola naye olwokubanga oyagala kamera wezisuutingira ekyo kyosobola okwogera noyogera ekintu ate ebyo ebintu ebyo byebiteeka abantu mu comfort zone ebyo byoboogera ebyo ne batuula myaka 5 tulindirira omubaka waffe atukolera amazzi abamu wabasobodde n'akwayo ka ambulance kasita mubajjayo twetaaga zi ambulance okuva mu babaka ba parliament. The answer is no. Lwaki bakola emirimu gyaki lwaki bakola emirimu gya gavumenti twetaaga ambulance. We don't need ambulances. What we need is health care system eteredde egenda kuva ku governance. Where does governance start from the top? Oshigena kati bagenze kukola musimbi naye akulaga nti agenze kukolera abantu nabagamba nze nina obuzibu n'abantu bano senga okeera kumakya n'otandika okusiriwaza abantu nti olina ekintu kyogenda okutukolera wonja kufa naawe mube ebirayiro byammwe mugende mulye ssente zammwe. That is it. Eat your money. African girl, how are you there? Hope all is good. Yes, welcome. Akati saagala abantu bano kujja kutandikanga kutusiriwalizanga bintu bya kisiru ne batandikanga okutulimbalimba. All we need is to free us, not one to free us. Wakati ono wanaba kuwadde oluzzi then ogenda kubanga ebizibu byo biwedde wanaba kusimidde amazzi amalungi. What about the health care system? What about the good roads? What about the jobs? What about the bintu bingi ebintu na Uganda biwedaaga naye ono byonna bisamalayiza nze n'agamba ono Ivan Jeyune n'akulaga nze wendayidde kankola amazzi ekyo kiwedde.
agenda. Thank you very much. I'm fine. How are you there? You're also doing a good work. So present ino kati ngenda kusimira amaze kikena kuteka mu comfort zone mulaja kubulia ambulance ne abakuwadde healthcare system abera tajikuwadde okiga. So politics is about lies. Jangoli boy teone ekicho nkidda politics kulimba kugambye revolution. The answer is no. Can they stop the revolution? The answer is no. Just keep it here. Just keep it here. Ogenda kumanya na kugamba ndife. Revolution tugenda jikuba mu bits. Kati ba politician bonna bonna bawedeko. Buli kalayi bakabadde kola politics kawedeko. Kati mugenda kakasa nti infinite class is going to remain standing because we are revolutionaries. Tukuddewo stage endala. Stage ene bula kugundi eki. Omulyango ku national unity platform. Are they legitimizing or not? Never politician never place they are ready to work with the system. Batulaze nti ebigambo byabwe batusuubiza munnange byonna baali bagala kubya bulimba, baali batulimba musobole okubawa omulimu kubanga baali banoonya mirimu. Yes, kati batulimba ne mbawo emirimu bagenze bo bakulaze kiki bali mu ebizibu byabwe tebibakwatako kukyekera ekintu ekyo. So nti ebintu byange byenkusomesa bye njagala okutegeera nakugamba not even national unity platform is going to save you from this. Tesobola nga babuuza bakukibiina kyaffe bakutufiira ku kibiina oba okikoye genda katulinde after next week kike mugenda okudda mugenda kuddamu kungobawa. In fact nze n'ekibiina kyammwe nakivaamu dda nze ndi wa people power muwadde mungobaganya kati katulinde mu ab'ekibiina after next week mugenda kutunnyonnyola ki nga mumaze okulegitimizinga. So munauganda just keep your eyes open. Tugenda kubeera ne by elections but mark their faces. Okitegera ekintu ekyo, mark their faces. Muzimakinge baba maze bonna mbozi yasooka najja n'atukuba kodi n'atugamba nze tali center yali wange yali waggulu ku kisenge nga wansi yasoose okulayira abadde ku list esooka okulayira kyakakasa tali center yaliye results ezo ezafulumya kubanga eno revolution eyita mu kyo kyebayita democracy na human rights twayita mu democracy. Eyo videos yabakodde zimwasinza okutambuza wano yabadde ayogera akalulu kagwa mu democracy kigwa mu kintu kyebayita democracy. So if it is under democracy, did those Starlink meet the same results that Byabakama pronounced or Byabakama announced? Are those the results that Shabimu Nambasa Tali Center Yayo numbers they are them? So politics is about mindset. Yeka staff na ekintu ekikwata obwongo ngajja ati yategedde nti ngenda kulayira kikigenda okukola nsika abantu wano nsika tension y'abantu kambanyumize ebyali mu kalulu n'akuteerawo ekiboozo ekyo then nawe n'okola ki n'akusika n'osharinga bwe bantu badde kibayita politics kwe batuzannya okitegedde ekiba ekyo. That is obanga onoonya ekintu kyebayita fasadi democracy kikola kitya kyekyo ba MPs ba national unity platform kye bali kukola bakiyita fasadi. Okitegedde Bajita facade, yes, real me. No one cares about you. They are after their stomachs, and that is how they are going to be. That is politics for you. But I have good news. Just keep it there. I have good news. Just keep it there. Bakakasa chigenda kubetolo ya chigenda kubadira. If you understand the essence of this revolution, if you understand how strong this revolution is, chile chintu chebali mukola, chigenda kwetolola bwekiti, ate chigenda kumalanga chibalidde. Just watch the space. Manze nakugamba ebintu bino zisagala nnyo okupakukira mu bintu. Nkusomesa ekintu n'enkuwa time. Kino ekintu kye bali mukola leero bo balowooza nti bakikola because of their greed. Okugenda okusanyusa embuto zaabwe ziri empty. Naye ate si wala nnyo mu kaseera sikawala. Kigenda kukyuka kati kigenda kubalya. Mulaba omusajja oyo asirise bw'ati. Asirisa abalaba. Buli kimu akiraba ekigenda mu maaso. Abalaba ebigambo byabwe baayogeranga. Okitegera? Abalaba ebigambo byabwe baayogeranga nga bali mu kubirya. Bali mu birya. Okitegera batugamba ne bayogera ebitiisatiisa ne bayogera ebikankana high can powers. Okitegera ne boogera ebikankana but that is them. That is who they are. Bagenda n'okukeera. Yes, love Ruth. Bagenda okujeeka bulaawo. That was the agenda. The agenda zaabwe. Bayogera nnyo ne boogera nnyo nga basembereyo okufuna kaadi. Bwe bamala okuzifuna ne basirika. Bwe bamala okusirika then mulaba ekizeeko. Ati bazze bakomyewo nga bagenda kwirangirira. Waliwo n'abazze ku kitebe bafune buserefi bw'okukitebe nakwedde. Abiredi yenna n'agamba Ddumba Albert Nkwata. Ekintu kye neewuunya nnyo omuntu ng'oli revolution ate okubanga otupromotinga politician. Aka video kan nakwedde kabadde mu ddoboozi lya Ddumba Albert. Ayingiddewo obanga olaba olowooza enseegize kakati labira ku nakwedde is a hypocrite. Nakwedde is a hypocrite. Bazze kakule nga bakimanyi bwe tunaasinziira ku kitebe awo amasannyalaze gagenda kubaga amaanyi nnyo. Era mugenda kufuna hype bakulu
this time round twakowa politics abaana bali makomera tulina seti ezi gwe muna Uganda ali kuno tuliko abantu 15 njagala nkubulire tulina seti 2 ez'abasibe seti 2 ez'abasibe and if we don't play it smart by 2031 tugenda kubeera ne seti 3 just watch the space tugenda kubeera ne seti ezi 3 tulina seti 2 bagenda kwefulati babateeseza okitegera babeereyo if we don't leave these politicians to do what we have to do awo maaso tugenda okugenda video zange zigenda okuddako nze mbadde njagala kino kisooke kituukewo gwe munnayuganda ozuuke nabagamba ekintu ekitaasa Uganda ye foreign policy abasinga nga bawuza kakati gwe oyogera mudde mumwogere what are you going to speak kati nze ngenda kuwa facts zokka ate nga zonna zigenda kuba mu foreign policy ezigenda okukyusa Uganda if they don't happen as we want them just not revolution yekonye naye nga akakasa tezigenda kukona domestically avenues ziwe bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs kidan revolution njimanyi just a better time kwenda bakambe change kyekusomesa kwe pambu time kujja kakasako kakati onakubayeyo abakulembeze bamwe bakyasobola kugamba ki basobola kugamba ki oshigera bagenda kugamba ki wanga tubadde tugamba abazungu bano bwe batusibyeko nakyemaliro ono yes naye ate mwe gyemukoze kyo kitegeeza ki oshigera ekintu ekyo real me mwina wingi gye mutalaba mugizala wanaye nga ate yegenda okutaasa mugizala wanaye nga ate yekutaasa domestic policy is full of greed cowardice and hypocrisy domestic policy is full of greed cowardice and hypocrisy. That is domestic policy for you. Iregera tuke kweko kugambye yobulake pesa limu yokka either they tap green already bibebi kye bagenda okukola esawe ne national unity platform temukyalina babaka bansa temuli bonna bakozi ba musimbi kidamu abe mulabye kavule nga bazo okusabira abaana abafa babeera bakeneka nga banoonya kamera kuzimbira ku political careers zaabwe kye baliko otegere kintu ekyo babeera bazze kufuna kamera yujibamu omuseke gwe Uganda hawaii babeera bazze kufuna kamera bazimbireko political careers ne bajja ne boogera ebigambo ebirungi nnyo ebijja mu kamera but all of them are the hypocrites hypocrite ekyo bayita politician oyako naleko lutamaguzi muteeka eri ebbali oyo ali mu kategole yiye muteeka eri ebbali oyo mwana w'olugave tayogerwako lutamaguzi tayogerwako tasobya erevolution oyeka bwe tulina enkabule lutamaguzi semakula oyo mwana w'olugave muleke abolugave tuli exception fe abolugave katonda yatutonda nga ffe ate mugenda kugambanga kwewana yeffe nze from day one stand yange gyenkyaliko gye nabagamba nti bano bahypocrite bano tatugambira ku babaka abakulembeze baffe betufunyeyo butono ekyo ekintu bakkiriza nti banambezi bbiri era omubaka wajja yenna yina okugamba nti kakati kyetugenda okukola eno gavumenti mubuuze oli wa opposition oba nedda wakugamba nti ndi wa opposition mugambe kubanga ogamba nti no bakuba lwaki oli wa opposition olwali olina kuzira kubanga si kyekifo kikiwagira yali alina kuzira naye bebo that is what they have very disappointed with them honorable Shabibu Malende respect fawudde me I don't deal with politicians kyesikola mu bulumi obungi nkwerekereza and sengojja notandika okutuwa contradicting stories myself ogenda kwebuuza ono omwana eyanjagala bwati lwaki kati yazintumuzaamu you are hypocrite oli munanfuusi ng'abalala anti namuseyingi tuyo kimanyi ojja kafuna you are hypocrite just watch the space make sure temusala mu layini yaffe ojja kufaana omuntu tutegere ekintu ekyo tugenda kufaana politician wano naye obanga bakuwaana batya temukaaba maziga obuimoji bw'amaziga mukwekemu revolution otakaaba we always have solutions kati mulowooza mwe ki bakoze kikiina kye kimogodde neno revolution kati tuwa ntino luno lukaluliko ebiseera 3 bajjeko just kano kato revolution ekyayimiridde mukalaba kano revolution ekyayimiridde so ebyo temutya kati tuzaako kiwa ebiri bye tuzaako bingi bye tuzaako weebiri we just relax nze nakugamba just ezo zibeera stage tuzijja ne ziggwawo naye revolution esigala etambula we still have hope ebyo gye bagenze ebyo mbagala kulya ssente kyetugenda okubakola buba buli kana kubalowooza nti ku luno kiggwa batutwala ku luno
kiggwa ne batutwala etaano emirala ku luno kiggwa ne batutwala etaano emirala kakana nga tukutte emyaka meka 2 national unity platform tegenda katufuka because true liberation starts with your mindset kasito tegera political games zibakuzanya otuuka n'ofokasinga ku kye kulina okukwatako naye senga tebababuuza kulaba bintu bino ne mubikula n'amaaso gammwe batukuba ku bino ngalo abaka bali mu kulikimayisenga ne tukuba engalo ne tupositinga banaka abaka baffe bagenze kulayira naye nga ekintu kyali mu kukola kuteeka mu butuufu another 5 years kye bali mu kukola okitegera watavaayo omuntu alina longa nze nabagamba nze lo njirina nkiddamu nze lo njirina ya okitegera eyo lo njirina okubagamba nti bakulu bye mututwalamu byabufere National Unity Platform abaka kibali mukola bali mukulyamu lubwe teri kibagenda kukulwanirira teri esaawa eno kati esubiriri eri National Unity Platform ina lolo yayo ina lolo ya National Unity Platform is either value to legitimize or not. They're either defying or they are it is either defiance or compliance. Kati kibalina okukola nti omusajja akuwadde ekifo kyakumeka kyakubiri. That was a sanctioned opposition status. We are not in the second position. Sima tukuli ffe twawangula akalwako ono yalayidde nga talina na DR form tazirina ati omuntu atalina DR form ateeka atya mu kyokubiri kakati the ball is in the hands of the National Unity Platform. The international community yamaze dotulaga stand yayo njagala mundeetere congratulatory letter oba message from the European Union mugirete mundeetere ya Bungereza mugirete kubanga factors esatu ze nabagamba bano kwe bali key players mu politics wa Uganda kwe bali mundeetere ya America mwatuleetedde ne ya Bureau ne batugamba mba congratulatory alina mwesagala foreign policy siwete wekola nabagamba nti agabali legitimacy America esooka ina kuba embassy ya America mu Uganda ekyo kitebe kya America mwajabyeyo message yaabwe ngemu congratulating. Number 2 ya American Congress eno ye shaping American foreign policy ye shaping. If you don't see any congratulatory letter from the Congress kitegeeza nti no legitimacy ekyo usatu je tuyinza okutunulya ndoza administration yennyini ya Trump wakati sawa eno yevuga Congress kushikira bibaliyo kakati biridda bwa ono bida mutambuza kitwitiwa none mutambuza bakulu oshegere ekintu ekyo so ekintu kyali legitimacy mu domestic policy tusigaza akasuwa kamubwe kati ka National Unity Platform sengeronda shadow cabinet saagalayo press conference kavule yeddamu kutugamba mbu nate ono yabba akalulu yakola ki senga balonda shadow cabinet tuddeyo ku square one ya revolution when it started when we don't have a political party. Tulina political party nagamba omusajja okyakulanye omulaba abalage mu mangu nnyo kati gwali tosobola kutegeera lwaki omusajja ono yasuddewo manvuli y'ekibiina n'akwata flag eno okitegera gwe tosobola kukimanya interpretation ya lwaki omusajja ono yasulawo manvuli y'ekibiina n'akwata flag eno okitegera n'akwata flag kati it is now when we understand everything tubitegeera kati flag igenda otunula not the umbrella of the National Unity Platform. It is people power to lead us to a new Uganda, not the National Unity Platform. Just watch the space. Kugambe bano basigaza akasuwa kamubwe kati. Aida kandi bagenda kikipinga when it is burning. Oh, bayino kukola ki? You can record if you want. Nze nakugambe byange zibera facts ezitasobola kuchallengingibwa. Even Kavule itself cannot challenge these facts I'm speaking. Tebasobola zichallenginga. Era bajja kujanga bagireri bwe bati. Tebasobola kuzichallenginga nti byayogera bikyam because these are the real facts that politicians don't want you to know. Bagala bikasera mberenga mbakubirangalo amanyi gendulu begatuka nga mukubendulu. Nenga of course they are the same people selling you off. Bebali mukubatunda kukitegere kintu until we wake up. Enseze nude zisoka kuzuguka through what? Through civics. Kati senga yero mupostinze bino international community ngetunulya bwete ngegalengera zine empata ze Uganda bali muziri amulu kwezi postinga naye mubala zero n'abencha abalayira nabo tubalagero bategere ntino bana Uganda tuli basanyufu bulijjo batugamba nti ba people power lero people power bulijjo bwete kyegamba bona lebo shami mu malende bulijjo shama ku media defender wo bwati wa kugamba tukenda ku legitimizinga mama so congratulations upon your hypocrisy naye alinda banzizemo ku defendinga mpite musiru kitegere ekintu ekyo mpite musiru. So that is it. That is for politicians. Bo kije balinzi bakugamba ekintu ekikutaasa okuwona bino bibere ebintu bibiri. Oshikira tulinawo chance weri and it is a very big chance because tenakwatibwako. That is why I'm here.
That is why I'm here. But what they when I'm beating a jacket, I'm so getting stress. I see never good news. Tucha ina chance. I tell Nene no kusinga nebino bibaliko. Nene ngabo chiwulira. We just keep it here. The mumba kusa twina genda mpola paka wetu na malira. Osekere ekintu ekyo. Wabula ekintu kyenjagala tusoke tuve mu political mindset twate tulina nti ekibiina ekyo kirina kisobola tukolera. Oshikira. Nga noonyayo ki. Youth power. Hi Madia. Kukumadia ku X. Oshikira. Youth power siri muntu nzano kamba uli ekintu kimwe abantu abamu temukkiriza. Nenze siri muntu ajja leero nenjogera ekintu. Ate enkya nenkola ekirala ekyo si kyendi. Bwe ngamba nti sikkiriza n'ekyo kati tisobola na kubeera ku zipate zaabwe. Someone invited me. Kemba gamba sijja kubeera lwaki. I'm not a hypocrite. Kati kamera zikukwatire nawe oli kupate zaabwe olulunkana na mmere. And is the same time agenda okuyisa ebiteeka ebigenda okunyigiriza. Tojja kujja kumwogerako. Otegere kino tojja kujja kumwogera kubanga era kamera zijja kujja nti gwe mmere yeekubonyabonya. Nze siri ekyo. Twagala mmere yaffe ffenna so si mmere ya muntu omu. Nze saagala muntu omu atuyite ku pate ezewe ffenna tugende nga tululunkana nti ffenna twagala nsaniya za muceere. Nze njagala nga buli munnayuganda asobola okwegulira omuceere. Kyenjagala buli munnansi nga osobola okwegulira omuceere. Naye bano batunyigiriza batulaga nti balina ffe okitegeera batulaga nti balina ffe naye nga batunyigiriza basobole tukozesa mu kisanja ekiddako olw'okubanga oliyala. Abaana abaliyo temulowooza nti nno bagenzeeyo temulowooza nti nno bagenzeeyo olw'okubanga basanyufu nnyo bagala kulya. They take long okulya ku muceere. That is not shama. Nze nsobola okubeera n'enjala yange ku mutima ekyo kyo nkimanyi nga nkimanyi nti one day ffenna tugenda kulya so si muntu omu kutandika nga kompyuta ngende nga ngwirana. Okigira bwe balonda luupu revolution eba tennaggwa temumbuuza bibuuzo bye mutule mu kiraasi mbasomese mutule mu kiraasi tusome. Otegeera ekintu ekyo mutule mu kiraasi tusome. Sagala mutandike mwagala kutandika eri ku Good News ngiragambe mudduke mubeere wano paka wenamalya live yawedde live yakatandika tenagendako na ssaawa ne mumbuuza mukakati tuzaako ki ebyokuzaako ebiri ate mbagambye eno wiiki nene nnyo n'okusinga bo. We just sit here tusome. Olina okutegeera hypocrisy omala okutegeera hypocrisy then tugende ku solution. Nakugamba tu answering each question gye bayita why. Kasita obanga omanyi answer to the question why teri kintu kisobola kukulya. Okitegera nze nga tebinyidde kubanga mbadde mbisuubira. Okitegera nze mbadde mbisuubira. Madi obusungu mulya bwa bwereere kye bayita revolution. Obusungu mulya bwa bwereere unless ng'ekintu kati obusungu bw'olina bwe buli bw'alina mu campaign bwennyini kubanga wali okimanyi nti nno ku lunaku olwo lwa campaign lwennyini abantu be balina okusituka. Kati disappointment still yekuzeemu naye wona amanyi ekiddako tugenda kumuvinga mu direction mbagambye solution weeri and it is a very big solution. Kubanga revolution tesoosaawo mu Uganda siweesoose siffe tugisooseemu wabula ffe kikye tulina advantage nti eno eyaffe era magnitude nnene nnyo. Olutalo luno nabagamba nti olutalo wano ku infinity class luno olutalo luno twagala nnyo tulujje ku politics. Okiga tulujje ku politics nagamba olutalo luno ffe njagala tuluteeke ku world order. Otutunudde ku world order era I want you to open your eyes otunulye world order eyo. World order egenda otununula be bannansi tugenda kukwatagana n'aba policy makers not the political wing. So I want you to focus on the world order. Kino kyenkusomesa era nabagamba time mugenda kukiraba nga politics takyaliyo mu nsi. Bino ebintu byali bibaddewo njagala mutune mu world order nga bagikola. Omwami ono atufuka olunaku olwaleero teyawangula kalulu tebamulondangako ate abagambe tebamulonda naye yajja atya okubeera president. Awo wenjagala tutunule bwe watununula buli amaaso gamwe bugatalaba amuli eno mu politics ekitebe kyaffe ekibiina kyaffe okigambako ki weesonyiwa ababaka baffe kakati mugenda kunyonyola ki ku bannayuganda kye mugenda okuzaako. Musigere yes ne batugobako ne mu kibiina nze nga bangobe mu kibiina naye nagumya mutwe babibu baatwa n'emputtu n'agamba bakulu ekyo ekibiina nze akizaala sijja kuba wano paka nga mumaze okwonooneka nga tumaze okwepyerapyera then tujja kukola ki tujja kupalabisa tugire. Musigere ekintu ekyo kati ekintu kyembadde tubadde tukyaliko wakwawana abaana baagala nnyo solution. Mwagala solution naye musaaga mujja kutuula wano mugenda kutuula wano. Muhammad Nseko yabagambye bagenda kutaba political prisoners. Yes bagenda kubata naye bakkiriziganyiza mubateese ne Museveni. The answer is no. Lwaki? The good news I'm coming. Mwagenze ne mulayira nete mmanyi mwakoze mmwe mwonoonye political careers zammwe zonna ate munnayuganda abantu abo bateekeko ready mark them mubamarking. Bwetugira mu by election ebageza okuyimirira ewantu bonna bonna mubagala kalulu mark them babalaze ndife ebyammwe byemuliko ffe si bye tuliko twagala ssente mark them bamarking efeesi zaabwe. Kino just eno revolution ebadde etuwa gundi ebadde etuwa kulaba
kubanga abantu bano badenga batusirwaliza mu politics naye mu Uganda gye tugendamu it is not about politics ebyokusirwaza bannansi bikoma wano we bikoma oshegere ekintu ekyo we bikoma ebyokusirwaza bannansi bikoma wano ako kasenge for us to open our eyes abantu bano tubadde tumanyi kiki bali bebali abagenda ne mu koti they are the same people we bali so tubadde tetubamanyi kati tubatekedde obanga obadde okyalekana nti omubaka wange gundi kati omaze okiraba nti gwe kyoliko omubaka wo si kyaliko omaze okitegeera oshegere ekintu ekyo omubaka wo si wakyo wabula nkugambe bino obyogera on individual basis sakala manyi bino ebyana bya P2P bijja kuneno nga tebirina content ati wemala okwogeranga enkya bikola live babika kakati yabadde akuba ekibiina bino byogera on individual basis. National unity platform is still reserved as of now. Naye sengero onda shadow cabinet nayo teyina kyetugamba nkidamu sengero onda shadow cabinet teyina kyetugamba naye berekkiriza nti baali bakubiri kubanga constitution ya Museveni egamba nti opposition leader wa shadow cabinet erondebwa ekibiina ekikutte ekyokubiri in condition or in circumstances when the elections are free, transparent, credible and fair. Oshegere ekintu ekyo olondera namba 2 essa bweno njogera individual basis ababaka abalayidde muli bafere abateetaaga nakuddamu kwesemberezebwa okitegera ekintu ekyo. These are the guys ababeerawo nga batracking abaana baffe oli ku mazima oba omulemesa ssente okitegera obeera omulemesa ssente kubanga nze nabagamba nzaabo mbaddenga nabo wali eri mugundi okitegera nze mbaddenga ntambula naye nga tuli mugundi naye nze ngende kyalira omubaka ewe ngende sinkana omubaka mu kifo kyonna kyonna ekiri gundi ekiri security ekyo neva nze temulinda bayo inze temulinda bayo mulinjola lulala naye solo zino zenkwezenge zitutapinga ati oli serious ye already ali musimbi kati just imagine omwana yakatula university bagenda kumwa milioni 315 motoka ya milioni 315 oyo mwana asobola okuteeka wali omuntu nalowooza kukwekadama bagenda okusolozanga sente zino bagenda okumuwa akuwozeeko kakati we banamalanga bajja bakadanga bafe mbateekerawo amateeka bakadanga bawa emisolo mingi nnyo. These are motivational speakers agenda kwogera ekintu ekikumotivating olowooze nti nno gwe akulumirirwa naye nga nina sense nakulumirirwangako ekyo tebakikulimba zino sente zennyininyini zebamuwaako kakati ate zakulaga nti zalumira ebiri basemu nnyo nga tebatukulanga babawa emotoka za bbeeyi najja nagamba kakati emotoka za bbeeyi nnyo twandibadde tuteeka amaddagala mu ddwaliro baziteeka ku akawunti etaddamu kubyogeraku taddamu ati bagenda kwefula abalumirirwa kakati gavumenti eno lwaki enyigiriza omuntu wa wansi naye is part of the problem. Senga twaligitimizing gavumenti eyo yandibadde enyigiriza omuntu wa wansi kubanga amateeka gano gonna ge bayita gayita ku fulu ya parliament siko gayita ate nga ne bano kwe batuula because you have to understand how does the system work. System eno ekola etya okitegera system ekola tutunulye especially eno gye bagenda mu parliament that is the legislative body of a government, the third arm of a government kubanga bajja kugamba eno gavumenti teri legiti katugenda empola system kyetawera tutunulye executive arm of a government ewera ndi president gyali yes president alondewo bati yalondebwa yes president alina vice we yes president alina baminister yes kitegeeza eyo arm ekolaki ewera ku mukono guwera kakati tutunulye ku mukono omulala ye judiciary oba alondewo otyo oba alondewo etya bakugambye talinamu musujja waliyo sabalamuzi ebyo bye yalwadde bye chief justice kyali pano yo nayo neewera wansi court is operating and yes operating then what kucha abanjachi yo nayo amwebewera ezo arms bakebedde bifu olokuba gwadde then let us look the third arms na kama kino bagita third arm neze kama first arm kubanga guno kwe kukola amateeka ziri arms zonna kwe zitambulira that is the legislature or the parliament kakati parliament eno ng'omukono gwa gavumenti ogwokubiri ogwokusatu ogusooka zigambe kusooka gwagwalaga gwakusatu zigambe okusooka kwawekola amateeka ero making body etteeka likolebwa litya etteeka lirina okuleetebwa erikubaganyako ebirowoozo bino bikubibwa nga birina opposing side and proposing side yes webali opposition newebeera n'abantu babiri nga bantu ababiri omu leader of opposition kitegeeza opposition gyeri mu parliament kitegeeza gyeri kakati when you look at this third arm ekolebwa side bbiri government ne opposition mutudde naye ate mutugambe ne government erirege nga gyonna zona arms ziwera okitegera nga ziwera kubanga waliwo nekino kyebakusibaza mu kakati ate we tutalonde yagenda kweretera opposition agiteeka okudiruki yagamba nti omwana okulwala kwe yabadde mangu even when you tell them you explain that tebasobola kikunyonnyola bwetuba tutunuulidde yes Kenny Powers webali nnyo balayidde ne batugamba bagenda ku protecting a constitution bo bennyini babeerawo nga bagiyuza mbo bennyini naye kakati they are protecting what are you protecting bakulu ndowooza fe basiru that fake oyathi zemuteekinga oza okusiriwaza bannansi kuno this time round nabagambye kuno temugenda tusiriwaza
kyonze nkibabuulira banabaka bano abajja bwe mbawo obutebe ku maaso abwe musimanyi ono tumwe wa kibiina kyaffe kya Nuupu abwe bakyasinza ofere in fact balina n'otuula eri n'abalulu okukyalo balina okubasooka okutuula mu maaso okitegeera ekintu ekyo n'abalulu ab'okukyalo balina okubasooka okutuula mu maaso these are hypocrites okitegeera munabukudde Bible buli eri bulayira wajja ne mukakasa abantu bwe munatuwa akalulu tugenda kukolera mu kintu kyonna kyonna mweno system tetusobola then what waliwo noli gwe twalaba erimba atukakasa nze olunaku olwaleero eri gye ngenda mu paliamenti ngenda kulwanirira federo ya Buganda mukulu yongera okujjukiza sigwasoose okulwanirira federo eyo sigwasoose ate sigweyewa federo ate gwe just oli omugoti okigera oli omu tolina kyosobola kukola zambali bulasiyo mukasa tolina kyosobola kukola ku federo ya Uganda oli omugoti oli omu in fact n'ekiteeso ekyo basobola n'okittirayo eri kubanga lutulakwako kakiiko kabali so oli omu tolina kyogera wabula you have betrayed millions of Ugandans abakwakalulu bokiikirye oba betrayinze okigera ogwo mutwe gwa zambali gumu gwe mulawe kuti gutuddeko abantu b'ennansana bonna abakutte n'abatunda mu system at least abantu b'ennansana twandigambye eddoboozi lyaffe lyalinnyibwako tetulina ddoboozi abantu b'ennansana okigera netulaba tetulina ddoboozi yes wabuli bwavu yes tukkiriza bwavu fenna tuli baavu banange tuliyala tuli baavu naye tulina limiti wetukoma tulina limiti netugamba okay omululu leero katukukomye wano tulina limiti wosobola okukomya omululu n'ogamba okay leero omululu gwakangusibire wano if you cannot even protect your greed then are you going to protect the nation kino kyenabagamba nti ekizibu ekitubonyabonya ekintu kyebayita patriotism ekintu ekyo kyebayita patriotism nga ne mu core values za national unity platform ekiri we shall see ekyo ekintu kyebayita patriotism tetulina bamwoyo gwa ggwanga mu Uganda temuli bamwoyo gwa ggwanga mwoyo gwa ggwanga ali ogwo Kyagulanyi naawe gwa people power nze ne Kyagulanyi n'abalala gwe bakkiriza nti oli wa people power tosobola kuyirawo mubaka mubiri yego mwoyo gwa ggwanga naye bali abasigaddeawo kavulawo wajjudde ba hypocrites bokka abajjuddeawo osekera but we are still giving the party another chance to betray us. I know n'ekibiina nakyo kyetaaga ssente nakyo kyetaaga ssente I know but just imagine nga ffe tulina akatebe akatiba akuba ssente nga kali kavulawo just think of that osekera tebasobola kujja kukakasa nsonga lwaki balayidde tebasobola bajja kugamba akati bannansi bwe munanyiiga ne mwekuŋŋaanya nga tukijjawo kati eyo nayo bagifula sirogani nti munansi wanaasituka nga ekintu kiggwa eyo sirogani revolution if the political party cannot give direction then that is not a revolution teri munansi asitu fenna abali wano nange byenjogera twajja mweno revolution titwajjira ku ideology eya national unity platform yeyatuleetera mu direction eyo fenna wesaagala ogere ku nakyo nnimbe ogambe nti bino wabiyingira mu kubanga gwe never wabula watunuulya nti idea gye bali batambuza ennungi kitegeeza ki they have to give us a direction until the end of this revolution kubanga they know better than us they know why they chose a non-violent revolution Museveni gagera ku makya nalonda violent revolution yalina abagenda ne balwana kubanga ekintu kyali representing nga bakiraba nti kyali kituufu era aba direction n'agenda ebweru byonna n'abikola paka we yabalidinga ne bafuluma ensiko wabula so sinti mujasi yakeranga ku makya akubye eri amasasi n'akuba akubye eno n'akuba akubye mu bbanga n'akuba alumbye barracks n'alumba then ne bakola ki tewali njawulo n'eno revolution only that eno revolution yo y'amateeka munaso olina okubeera controlled direction yana agenda okugikuwa that is your leader yagenda okuwa direction okitegeera ekintu ekyo wabula bino bisitole bajjanga ne bajjako obuvunaanyizibwa bo these guys they take off their responsibilities ne bazikasukira gwe munansi gwe temuddawo okwerimba nti osobola okulwana ng'enswa n'owangula tosobola you are not going to fight like ants ekyo si kye bayita revolution okitegeera ekintu ekyo and if a leader cannot take on the leadership role then he back off than just okubeera wali ng'osiriwaza abantu temuyinsa obanzebere temugenda kubuuka bubuusi si omugendo kikola revolution ewangulibwa abantu abalina direction ewangulibwa abantu abali sensitized ewangulibwa abantu abali mobilized ebintu bisatu bikola revolution we are speaking today because of the mobilization that national unity platform undertook to reach the common person yasembayo once that is why we are here sifa babireta mukwafe na twate tubimanyi before the coming of his excellency Kyagulanyi ni national unity platform twate tubimanyi no but because they gave us a direction batugamba wano netutandikanga okwekuba tugamba tukoye ebyakalulu tujja bigendamu abamu bagamba hardware abalala bagamba surgical operation abalala tugamba kalulu buli omu nayogera ebibye ne batuwa direction as a political party netugamba wano
twagala kalulu. Yes, fenna n'abali bakkiriza mu operation zaabwe baziwumuza wansi ne baliraxinga. Then wamala okuliraxinga ne tukwata direction yatuweebwa ekibiina ne tugamba tugenda mu kalulu. Abaana ne bakwatibwa mu kalulu, abattibwa ne battibwa, ababuzibwawo ne babuzibwawo. Then kati direction ya kalulu, what is it yielding? Etuwachi njagala wajje mubaka omu ati atugambe nti nze wange teri yattibwa. Njagala wajje mubaka omu atugambe nti nze wange teri yafa. Ne muka 2031 mwagala bibere bwe bityo. Abakulembeze bwe tebakwatibwako okujjako Kyagulanyi yakuwa emigo. Njagala mumbulire MP gwe bakuwa emigo mukana akalulu. Mumbulire ti MP bwati bamukuba akalulu. Bamukuba emigo ani Kyagulanyi ne squad. Be bali serious wali aba people power. That is the target. Wabula bana at the end of the day bagenda bakasukirayo okukunkumuka then bo bagende bali kitimayisinge. Mpano MP omugwati ti bamukuba kiboko omugwati omung'ambi. Kushikira kuli ng'ambi. Wabula bali bayina okutapinga. Bali bayina okutapinga. Manyika Alex Wise wali mukomera yali serious bamuteeka mukomera Muwanga Kivumbi naye yali serious ali mukomera abatali serious be bano bali ebweru era mbalaba bye bakola byebyo nyinyi byafaanana byebyo tushigire ekintu ekyo byebyo Muwanga zinagaba n'abantu bajja mukamera nayo gere kintu ne bano babeera ku alo mukulu ona legitimizingo bato legitimizinge ndinja ku legitimizinga okitiki we tulinayo mu opposition kwe onakikola banedda tinedda tiki kwe oli kuki utamaguzi nedda sijja bikola mu mujeko onale mu Muwanga Kivumbi nakikola banedda sijja Alex Wise Mfumbiro yalina emputu ne mukomera gyali ayina emputu mu mujeko then abasigadde mbakasukira obufo busimolo victories kati wali okulayiriramu kati bagala bufe tujje tukube endulu banange batwadde obufo no sense bajja wano mu byabufo ashigere ekintu ekyo so Uganda this time round let us open our eyes, let us see the real politics. And once we see the real politics, look at the politics, then we shall turn into revolution. Tunachenjagala mubere. Senga mwena muli ba revolution ozinganze. Masenga tumanya na Uganda. Senga kwa lumbandane street. Na buli wezi jana mbasomesa wanu nga waba wakakwako. Amudaye mabega. We baka kabasomesa amudaye mabega. Kati ebyo ndete disappointing ebyo. Kasta nabagamba gwe kastola babungereza nga telikitimayisinze. Bungereza kastola gira banga tekongratulatinze muntu. Nolaba America nga tekongratulatinze muntu. Omanya ono byalayira alimba. Ekyo kyose nga nti basomesa from day one. Bana bamwe bano bangu bakula bano bali yala. Nabalina mu kasente nabo bali yala. No balina mirulu. Oshegere kintu ekyo. Nabalina mu kasente nabo bali yala. Oshegere bugambi tusigaza ODM bweti okuclosinga domestic policy ekitamu tusigaza ODM yes international media mwazira bezi BBC zonanga zikuba ngenda biwa babona bilina nabagamba ono yerayiza nayenga waliwo wakyaliwo okusikomba bakugamba yerayiza wakati mu kusikomba le opposition kakati po bano boche bakola mu Uganda media kyezikuba zirimba webale nyoko ine jemba ngaza abana infinite class mu international byo musinga ba P2P ate ba P2P te babirabye ile chamugenda kula live wano lokwanga shama yogedde ngabali abanange tufire kwa baka bamu kibino gende mwakira BBC kye yakoze zidida bi Africa zono beda muzabe sikuba ngabita amuli yakala namu abantu popo abi mwabadde mukola neba MP nga bagamba agana uli gani baga wayiriza katugende tulayire teri kusikamwa buliwo era fe twakiriza tuliba mativu chovola batulayira yebyo that is them for you that is what we call politics shegere chipecho that is what we call politics. The international media zono bida muzeba nga zitambula mulayini nafuti internationally no legitimacy ne bachali abamu tebali nyenga batya kamera okuziraba okubalaba ne basalawo n'okuyita bali ba top capitalist waliwo awo kumuliwa naawo waliwo yabadde ali mukuteza n'aba capitalist yesterday gundi Macron achiika wali ku United Nations Security Council n'amuleetaawo okukakasa nti ebigenda mu maaso mu Uganda nze sibiriima sisobola kuyingira kintu kye bayita capitalism nze ndi mu capitalist nze n'aba capitalist tuli bwe tuti waliwo yakoze omukolo munene yagukoze naye abayaye bafinga bagamba nga bakeneka batudde wali bakeneka okigira gista situka tutambule revolution ya Uganda nene n'okusinga bwolowooza ebigenda maaso mu Uganda it can't not even moving it an inch from its rail no but the rail is going to slow down kibanga obantu badde tukanga masanyalaze mangi ne bakakanyako ku masanyalaze go train ne sigala etambula
eddemu epiiki ng'amasannyalaze kye tuliko. But just they are slowing us down, but they cannot stop us. Revolution nene. Tujja temukakkana temugira nti tuweddemu amaanyi bannange. Temugamba nti mweddemu amaanyi nange mugenda kumenya omutima. Genda kumenya omutima nange nkaabe naatera okukaaba. Now, but I wish these people knew what I'm telling them. Namba singa kali mbadde mu kimanyi emanyonyola. Mutegeera nti revolution namuwaddagala muleeteze but rather bo bennyini beeyi amanda mu okigira bo bennyini beeyi amanda mu because they cannot stop nothing. Tebasobola eno revolution nene okigira nene nekye bagenda okukola musire nakwe zisooka bagenda tusilowinga down kubanga nina okunyonnyola mpaka woona tanotegeera ekituufu naye era mugenda kuddamu nga mulabyeko mudde mupiike mugambe agamba kino ekibi kyembagamba sikyakubasukimanyi nti revolution eno zaali zibaddewoko era ensi zibaddemu nzimanyi okikira ate n'ekirala eno revolution nene nnyo n'okusinga ku ezo zezibaddemu ezensi okikira ekintu ekyo nene nnyo ne just eno revolution ekyagala esooka otegeere politician gw'obadde olina nakugamba ekyo kyabadde batufugiramu kibadde fasadi. Kati elements za fasadi democracy zibadde tezigwangawo ko mu Uganda. Mulowooza nti mwakuba biri ebibiina ebinene okuli FDC, okuli DP, okuli UPC, byonna ebibiina mwabikuba ne bimulabisa okuli DF mwabirabisa. Kati nga temumanyi nti wali ate n'abamalimwe wammwe nga they are agents oba elements of fasadi democracy. Kati zino elements ezibadde nga muffe zino elements. Kati ekibiina kitandise revolution etandise ozikalitirya bweti nga weezijjayo. Just imagine having those people in the new Uganda. These are the first hypocrites that were together. Bena nacho byebyo olabe comment ya Ricky kati comment ya politician yennyini comment ya politician yennyini eyo gyataddewo oziga kati kino kikuwulya kino Mark Maiwadzo mayinza njogera nnyo ebintu teri munnayuganda agenda kujja ku street nga talina direction taliyo munnayuganda agende ku makya yereete bwerezi katulinde tulabe teka wabiri omanyi mwerimbalimba nnyo ne mwesudia before the coming of his excellence Kyagulanyi mwali mukolaki tugoberera ye shikira is our leader eti mwerimba tesikuda kwesudiamu kakati wetunanyiga ne tusituka fena otegesewo ameka MPOM asobola okuwa abantu emitwalo 10 direction asobola okugibako gwe osobola okuwa direction bantu bameka nga n'abantu boweereza ssente abafamire yo tosobola basitula nobaleta ku street kati koloze mbogera siffe emitwalo 10 egy'abannayuganda omanyi muti amazima ate nze nabagamba nze njogera mazima njagala tugere ku makya gwe okwata akasimuko ositula abantu 10 nkutye 10 n'akasimuko revolution nagambye ziwangulibwa abantu abalina direction nga bali mobilized nga bali sensitized nga banyini we balaga muna Uganda waliwo ebintu ebigenda okukola ebintu ebyo njagala mumbuulire gwe nga gwe gwakuta akasimu agamba bannayuganda tusituke gwe tukusangewa gwe kenyini nnyo gaba bannayuganda tusituke naye oli ku kyeyo gy'oli gy'okumandingira eggaali yo gitwake gy'ozimbye ku ground akati manyize nabagamba ndi wa faction nnyo yefe abagugo abatamala googera ankebere wano ya Mozambique ekyali e Mozambique ennaku z'omwezi zaali nga 9 omwezi gwa Oktoba omwaka gwa 2024 akaluke waabwe katandika kaali kalina amaanyi mangi nnyo era nga emulabako e Uganda ako kitegeera akaluke waabwe ne katandika kati Mozambique waliwo omusajja bamuyita Mandaleni ono yawangula akaluluka e Mozambique wabula mission yali eryetya Venancio Mandaleni yali opposition leader yali Kyagulanyi we Mozambique oshigera yali Kyagulanyi we Mozambique wabula nga ateeseza ne banne nga bakimanyi Frelimo kyekibiina ekivuga Mozambique bazimba ekintu kye bayita institutional dictatorship kye bazimba wabula ate Uganda eyo bazimba ekintu kye bayita authoritarianism oba authoritarian rule kye bazimba kati Mozambique Venancio Kyagulanyi we Mozambique yatula ne banne ne bateesa overthrow engwe bali bateeseza okugisuula mu kwekalakaasa naye okwekalakaasa kuno bakupulaninga batya bapulaninga nti webamala okulonda Venancio Mandaleni afulume
afume bannansi babiri nga tebamanyi gyali, then bannansi bajje ku street batandike okucelebrating, then ebinaddirira will be history. Osekera Escobar, we keep moving, don't give up. Tugenda maaso. Kakati we bateesa Mandala niye yatambulira ku script nga we yali. Wabula waliwo ba MP nga bana ba Uganda abo betulina baliwo. Osekera Mandala we yafuluma, in fact yagenda na mugwanga lya South Africa. Abaana bayika ku street. Kita abaana be Mozambique bayika ku street for close to a month and 2 weeks. Nga bali mukwekalakasa be Mozambique nga bagamba nedda baba musaaga. Neki ba politician bonna bonna bali bekwese. Kati komanyi kyo banga 15 bakujja ku street bo bali bagenda kwekweka. Abantu bano buli omuntu wasituka bwati nalaba ku MP wenga wali kono idol way kono omuntu gwe yalonzenga wali naye afuna amaanyi nagamba nono naye abiri tulumbe eyo ziru abaana gye bakuzisanga mu campaign kwe kulaba ku revolution leader wawe nga tapoye wakati nga president asaliddwako nti emotoka talina gyalaga tagenda kusula mu zirundi eyo lo yokayoka gye yalaga nti agenda kubeerawo n'abaana abaana yabawanga ziru bano abaana tebalina kyamaanyi nnyo mweno gundi mu campaign ezo okulagalo ze baalaga kikira tebalina ntundi y'amaanyi nnyo wabula olwokubanga balabanga ku mukulembeze waabwe nti naye waali ne bakuma okikira kubanga tumanyi nti baleaders bano balina ekintu ekyenjawulo kye babeera nakyo ffe abantu ba bulijjo kye tutalina okikira kye tutalina ati ono Mandala ne waabulawo bali bakyali beekweka bwekwesi era nga bano abammwe mubalaba bwe twava okulonda badda mu bitanda wansi nga beekweka okikira nga beekweka mu butanda peegi zaabwe zonna zonna zaasirika tezaddamu kupositinga ate bananzijjako akafo kange president n'abeerawo ng'atambula n'abeerawo mu gundi desperate ng'ali mu kudduka buddusi okikira nga ali mu kudduka buddusi naye nga ku bano tewali n'omu ateekako ddoboozi lye nga bonna basiise nabasiise teryayogera namusajja watuyiye postinga njagala mundeetere posti ze yapostinga nga ziri ku peegi zaba MPs abalala muzireete nga bwe bali era mu abaana mwe bwabitambuzanga mu people power wabula bali abafunye obufu bwabwe nga tekuli only to see them nga ali muna ku kisaawe eri kapiira akuba kapiira naye njagala mujjukira oyo omwana oyo simanyi owe mukono south olunaku president yali agenda mu campaign ze bakwata abaana ne basalako ekkuba eno ne basalako n'ekkuba eno mu kusalako ekkuba eno abantu ne basigala wakati ekiro saaweza naliyo wonedde ati ntife Katonda yali atuyambye ng'eyaffe eyiseemu waffe twali olwedde twatuuse dda ku kisaawe waffe twatambula kwawo baideni nga tuli mu mukono president twamusookanga mu maaso wonedde twali tuyiseemu ne poliisi yasalako eno n'esalako n'eno naye kuba abaana emigo n'abala ne batwala ne basiba wayitawo bbanga ttono nnyo nga mumulaba nga yenayina musanyufu nnyo aline magogo ku kisaawe asamba mupiira osekera ng'aline magogo nga tajjukira kamomenti ako yayisaamu banne wabula yo olwokuba ng'ayiseemu agenda kufuna miliyoni ze 3 teyeetaaga kumanya edikenzo takyamulinako buzibu osekera bebale nnyo edikenzo nga takyamulinako buzibu naye nga bino byatuukawo ku lunaku bwe baali bajja omunoonyeza akalulu ono omwana ye teyakukwako wadde n'omukono n'ogumu kuba teyaliiyo osekera ekintu ekyo olunaku olwaleero tasobola kubijjukira obwokwebona bwonna bwasetinze dda ku miliyoni 3 kwebiri then nono sale bwagenda okufunanga buli mwezi. That is what we call politicians. President yagenda n'abulawo ng'akimanyi nti bano senga bakukuma kusobola okwaga maybe yali asobola n'okuyisa feesinga naye bano abayaayi baddanga eri buli omu kwemola bwemoozi bwezo gamba tebalina za akawunti zaabwe n'ayitamu n'agenda. Naye president yagenze mu exile kakati ebeera gavumenti ki etwala politician etwala omuntu abadde yeesimbye mu kalulu mu exile bamaliriza bagenda kulayira kibaita politician ye wabeerawo n'atuulawo yakulabye ddala nti gw'oli mu ssimu. Tali politician alaba mulonzi magezi taliyo wabula amagezi agakulabamu nti in fact akulabamu n'amagezi kyovula bajja na ssente after ng'ekisanja kye kinaatera okuggwako tenwa ye eraatera okuggwako nga atandika nga okubalamu amagezi. Bano baziika n'okusula mu nnyimbe munaabala bo bagenda sula mu nnyimbe bagenda kuddamu okusula mu nnyimbe mu 2029 awo bagenda otandika okusula mu nnyimbe baddemu okuba omumala gwa people power our power n'ettaka lijjemu olwatika osekera n'ettaka lijjemu olwatika bwe bagenda okuddamu okuba omumala gwa people power anti yes 2030 anti basemberawo balekayo omwaka gumu nga kalulu natera okuddamu kati bakimanyi nti campaign ez'amaanyi nnyo zibeerawo 2030 tulonde mu 2031 kati bo batandika okugekanawo nga 2029 aggwako batandika okuba enduulu abo bawulire
oshegere ekintu ekyo naye kakati wano teri mugenda balemesa akasente ako ye yamaze okukalculatinga mu awo sente zagenda okufuna oshegera so kati kyali kukyeza Mozambique Mandaleni ono ngenda kusoma mwezi musanvu bakaluka nabwa ikatandika mu 20 mu October mu November ngenda kusoma mwezi musanvu Mandaleni yabulawo era Mandaleni ono wamala okugamba nti nno kati bino babali mu kweyogeza president wafe alina okudda president wafe agenda kudda bano bachali balina n'okubanga balina engagements zebalimu bano bachali nga bali mu kubagainingira kudda kwa president kendo labo okoma kwa Mandaleni okuva South Africa okoma Mozambique yasanga bachali bamaze okubagaininga oshike ye ali akomyo bamukwate deni kudemu gwake bachali nga bamaze okubagaininga kubanga ye Mandaleni yali akimanyi nti abaana bana abaweddemu amaanyi senga banamulaba yenga akumyewo nadda ku street n'abeegattako bagenda kukola ki bagenda kudda mu vibe kyonna kyonna ekintu wako yali ready kyonna ekijja president wafe byagamba nti I'm coming home I am coming back home bakolipo nabo nakibagala Mandaleni kyaliko South Africa bino bintu si byawala kugambye bya 2024 okyegere ekintu ekyo bya 2024 akomawo Mozambique yabasanga abaye bamaze ddano mu negotiatingira ne balyoka bakola bate y'ekitalo komawo kwe bamwaniriza ne bana abaana abantu bulidde obusungu basituke bwe balaba ku bate ekibiina kyakola ne bagamba kati tufaaki Mandaleni atutunza olunaku olwaleero ne bw'omunoonya mu article yonna yonna eya Mozambique taliiyo bakulu mubala kusangula president waffe mu politics wa Uganda kyemuli mu kukola yoteeke gyemwagala okututwalamu munauganda bwetegekera ekyo kugambye ekyo ekintu kyaliye Mozambique nkidamu president yali mu exile Mandaleni yafuluma nagenda mu exile bakola pate nnene temwewunyanga bitani ye it is called by a party ekavule kati gwe ogenda kusituka otyangu ogenda mu mikolo ng'owuli endonga evuga ekavule wali buli muyimbi wa people power ali kavule wali agenda era olowooze ku byokwekalakasa era mujja tambula nga mudda kavule ogenda kulaba bayimbi olebye kakalakasa ojja kuba okyabiriko onaaba okyabiriko ye manyi politics ono sometimes olina okutula ono weetegereza munvuzi nate nokukola research nnyo ku bintu ebibaddeyo bwe bityo otegeera kugambye ekintu ekyaleetera abaana begundi be Mozambique okwekalakasa kyekimu kyennyini era bano beekweka nga bakimanyi nti olimba x naawe ojja kukuba neno gundi ojja kukuba omuziki oddeeri ng'ogira otegeera bo baali bakimanyi nti mission yali akugenda kwegatta ku bannansi beekalakase wabula bo kye baakola kwekweka ng'abamu bwe beekwese era okusemberera okulayira ono omwana w'emukono okulaga nti abalisi baalabe baffe wadde baasibye Alex Mufumbiro wadde vice president we gwe bayita Mwanga Kivumbi ali mu kkomera yakulaga nti ajeyo dental formula yonna yonna musanyufu dental formula yonna eweddeyo akulagira ddala nti tabalinaako buzibu Eddie Kenzo ne Magogo ate balina buzibu kakati oyo gwe kyogamba asobola okuleka gwe ow'emukono south ogye weekalakase asobola yebona lebo namboze bakireke yasose natukuwa ekiboozi natwaga ebintu bino yabirimu nnyo era netali sente bagiteeka makage bantume muntu gyoze naye Uganda egenda kukyuka walaayi egenda kukyuka mushikira Uganda egenda kukyuka ekyo nkwa assurance egenda kukyuka yasokola kati netali sente egiteeka makage ku second floor shali kuna ambassador yali atudde ng'ayingiza results okakasa results batalingira makago Simon bakama ziyafulumya yagambye kakati ki ekigenda okubakwata omubabiro kasooke mbawo ekiboozi kati akutaddemu ekintu mutwe that is reverse psychology akwesoose weyandibadde ajja obyeko kyogira we mulugunye oledi yakwesoose dda era ogenda kusanga bifala ebimu kuno ebya P2P nga bikugamba olaba netali sente yali makage gwe lwaki tewagiteeka ewuwo ebyo bagenda okukugamba okwagala okusirwaza okujja ku mulamwa okudimandinga obagamente ekyo yali omulamwa gwaffe kati oledi yakwadde ekiboozi kisatulating kirikitimazinga yeyakulembedde n'okukulembera twabadde tulyawo ng'akubye lwedi bekomesa eri busuuti ey'Abaganda ajje enkola yaffe nti Abaganda tuli bankwe n'akijjayo ati then enkya yagenda okugamba nti this is an illegitimate government wagenda okugamba nkigamu wagenda okugamba kati wagenda okuddamu bigamba gwe musiru wagenda okuddamu bigambo bitwale gwe musiru oli abigamba yesi musiru mugezi era amanyi lwaki abikugamba okitegeera kati gwe wagenda obigamba naawe bitwale mu mutwe gwe musiru okitegeera ekintu ekyo gwe musiru yakuwadde ekiboozi kye bulungi nnyo kati esaawa eno tolina wogiriya yakuwadde ekiboozi kandi etali sente ali wange ng'abantu bwe batambula bwe bagenda kakati eno eŋŋombo yokkanoonya kakuume kagoberere bagituukiriza ekyo tekimala
bwe bannansi bwe bagitukiriza omusajja yabateekako magye yabadda emukono wali abaafa according ku Amnesty report gye tulina wano report tugireese olunaku waero tugiyingiremu mu dakiika si nnyingi nnyo emukono wali abaafa Amnesty report yabatuwa oshegera baafa gwe tuba watulaze banene abali successful okweta DR form mu makaago botuwadde naye bali abaafa toboogeddeeko oshegera ekintu ekyo kubanga akimanyi nti wanaabogerako kigenda ku attracting attention kidde ekiboozi kye kyebadde akupangidde ekigenda okumuligitimizinga okulayira kati senga naakugamba nti waliwo abaafa mu kweta DR form kigenda kubanga ki kigenda kujjawo ekiboozi kye kyakutegekedde agenda okujja okwerayiza naye ng'omugamba ate bali abaafa nga tobalowoozezaako kati akwadde bano abaali successful kyobola mu mbozi gye yabawadde buli kimu kyonna kyonna kyali successful abaava ekkome ku bizinga baavuga eryato ne batuusa DR form ewuwe buli omu we yava yazituusawo era Shamim Nambasa yazigatta. Then what are the results? Zezafuruma. This how these guys are playing on our minds. Batuzanyira kubungu batulabya dati fe Uganda tuli bisiru. But this time round, we mugenda okoma okutuzanyirako. Kidamu we mugenda okoma okutuzanyirako. Kukaye mu Uganda tukyalina chance emu bweti. National Unity Platform tugiteekeko amaaso. Don't be diverted. Senga balonda leader of opposition kitegeza bakkiriza ekifo ekyokubiri nti baali bakubiri omuntu eyali owokubiri obanja otyo obuwanguzi nga wali wakubiri okkiriza kitegere ekintu ekyo omuntu eyali owokubiri abanja atyo obuwanguzi ng'omaze okukkiriza nti wali wakubiri n'amateeka gabeera gakwata agensi yonna omuntu owokubiri obanja otyo obuwanguzi ogamba ate nze bakwata report okiriza nti bannange nkubye ebirayiro wano ndayira kulwa report eno empeereddwa era nze nakwata ekyokubiri mu kalulu ka bonna emigo egyakubirwa abantu bonna bonna mwabakuba emigo mwali basiru mwabali mu kkomera muli basiru nze nali wakubiri namwe abeetegeka okubanja muli basiru nze nali wakubiri then enkyanga gyange akugamba ate ffe twawangula ng'amaze okukuba ebirayiro mu bayibo baku Kulaani tegere politics ono engeri gye batuzannyamu akutte bayibo akubye ebirayiro ku Bible ne Kulaani akubye ebirayiro wakatenga kamera zonna ziraba nti yali wakubiri then ate jena kugamba banange musibuke tugende tubanje obuwanguzi bwaffe kati ani abeera asiriwazaani nkidamu ani abeera asiriwazaani so Bannayuganda twebeereremu bano abantu obulamu bwaffe bulabanga ekyokuzanyirako bubatandikeko okufuna ssente zaabwe omuntu yenna alina agenda okuddamu okuŋŋamba ekintu wano nga tannalayira naye omuntu yenna eyalayidde nga ŋŋamba ekintu era omuntu nga tannalayira ali oku ye pulezidenti owange yekka omuntu akutte Bible azze akutte ne Kulaani alayidde nti yali wakubiri bonna abalayidde aba National Unity Platform balayidde nga ba opposition so singa gavumenti yawangula ne bagibba balayidde nga ba opposition segere ekintu ekyo balayidde nga ba opposition so tebakulima nti balayidde mbulumu balayidde simanyi gavumenti eyakyagulanyi si yeriko balayidde nga ba opposition kati omuntu alayidde nga opposition oba ki tiko wali namba emu bagamba gwe tomanyi kubala otandikira ku bbiri n'olyoka otakwemu oba otandikira kwemu n'otakubbiri so bade bagamba nti bakadama tuli basiru bakadama ne basekadama naye at least leero mundaze nti babawaayiriza babadde basuubira olunaku olwaleero bebagenda okutrendinga buli wamu kakati ombanga muli bantu bakulu nga mulina amagezi leero ekibadde ku media kibalage nti bannansi babafunyeeko obusungu leero ekibadde ku media kibalage nti bannansi bakoye okubasiriwazanga kubanga abadde bakimanyi bagenda kutrendinga olunaku olwaleero bakubye obusuuti bwabe bali smart nnyo oli aleese abaana be talowoozeza ku baana ba Honorable Muwanga Kivumbi talowoozeza ku baana b'omukyalo eyattibwa mu kalulu tabalowoozezaako ye aleese abayo be bakulembedde awo abaana babakolamu osigera abaana babakolamu bakulembedde n'omukyalo we n'ataddeko simayire ennene bawagenda kusayininga miliyoni 315 osigera bawagenda kusayininga miliyoni 315 za motoka miliyoni 315 egenda kuyingira mu lujja n'atalowooza kubalese mabega bye bayitamu just to make them who they are. Let us stop greed if we are to save this our country. Lekerawo omululu twerumizenga ezo miliyoni 315 ntono nnyo senga National Unity Platform ebeere kutte ku bufo ebeere kutte ku buyinza sente ntono nnyo we are them rich tuli bagagga
musobola okwesayiningira miliyoni 5 nga terina omwabalingiza miliyoni ebyebi musobola okubyerwa nga terina omwabalingiza okitegera ne mwatunze emyoyo ate bali awo badde awo batusiriwaza badde bamanyi leero kye bagenda okwekola ku intaneti badde bamanyi abadde amanyi ti Shamma agenda mu training so olunaku lwaira mu congratulating a nonsense who can congratulate hypocrisy atume mutujoze mutuzanyidde ku mitwe sikira mutuzanyidde ku mitwe kugambye tulinda national unity platform kikyesalawo abakulembeze baayo bamaze okutulaga kiki bali bebatuwa okutukulembera batukulembera mu kutukula mu nsimbi tebabatuwa kutukulembera mu kwenunula ebigambo president bayogeranga tetubawadde kaadi eno kugenda kulwanira bufu wabula tubawadde kaadi eno kugenda kutunuza munnayuganda mu direction entuufu tabe nga twenunula ebigambo babivaako dda buli weyagambanga tino bawadde egamba bannayuganda buli webadde kulembera bannayuganda mu direction entuufu bateekanga bagamba badde kulembera bannayuganda mu kubanyaga ebyo so no politician bamwe here is the good news la revolution eno nakugamba revolution eno it is not about Kyagulanyi versus Museveni. It is not about national unity platform versus NRM. No. In a revolution, you are shaping a world order. Chidam, in a revolution, you are shaping a world order. Your protection of the national sovereignty. Yali kolete bazungu kwanga akimanyi kyekitako. Oshekira akimanyi kyekitako. Mulaba ekundi bungerezo kana muli kitimayisinga. Ichiyamani wa kabinja kanama. Chidam bungerezo kana muli kitimayisinga. Ichiyamani wa kabinja kanama. Omusajja ono bwenda bwe muzalawa. Oshekira. Omusajja ono bwe mwalumbye. Gwe bayita Nicholas Cheka. Oyo musajja aliwo ku international engagements is a foreign policy of the United States of America. Era ne gundi ne embassy yabadde categorically clear. Ne banyonyo kye kyamulese. Era embassy yavuga nti yawe lukaminze muntu wawe. Musobola kugenda ne mukebera tweet ye. Mugende mukikebere. Yabagambye yawe lukaminze Nicholas Cheka. Nicholas Cheka bakulaze n'omulimu gwa. Teyaze ku ceremony yono teyaze ku congratulating no. Yaze ku emphasizing ka policy yawe. Oshikira. Yaze ku emphasizing ka policy yawe. So si congratulating wabula okubanga negotiate yabadde by then yesoka kikuba sindise nakugamba abantu bano nga banakuba basoka kuteesa naawe ayiza nokkiriza oba n'ogaana ekintu kino njagala mudde mukebere video zange zennyini ze nabaweereza wansi ekintu kino kyekyali ekkongo even baatuka n'okusibula Paul Kagame ne bamutwala mu United States of America ne basayininga endagaano essaawa eno ekigenda mu maaso mukyabali maziga miranga myerere okyegera ekintu ekyo senga katonda atuyamba twongere okupushinga x bana batwele twafunye attention yawe tikote balikitimazinga at least yabadenga ba politician be Uganda senga tu pushinga for sanctions bagenda kuzimu ujja bagenda mukuba sanctions ne bano sente ze bagala ugenda okufuna tebagenda kuzifunayo kidamu greed yawe igenda basula mu ndata senga tuna pushinga for sanctions ne bakuba omusajja ono sanction sente tagenda kuzifunayo senga tuna okupushinga Rome statute kwa tulina baloyazi baffe sawa eno bakikola kubazikola naye naffe tulina okwongera okupushinga yesawa kati tujesira ku domestic policy na bikiba politician batukola this revolution wanted to expose them na kugamba revolution kasengejja era kagenda kusengejja buli omu just kicho olina okukola tugenda kufunda mu Uganda fena n'aba balayidde balowooza nti balayidde bagenze tulya mulukwe bagenze kukola sente naye senga tunakuwa system eno nyini kwanga tulina okusooka ne tumanya financial muscle oba economic muscle yeno system tugistretchinga era tugistretchingirawa kiki ekiyimirizawo dictatorship osekera kiki ekiyimirizawo dictatorship eno eyimirira ku factors 3 kubanga already tulina factor nakugamba nti ekintu kino kitambulira mu factors 3 factor esooka is the deciding factor yegwe gwe baliddemu olukwe naye nga tebannakulyamu olukwe oyina omuntu gwewasindika akurepresenting ku international kubanga nabagamba democracy ne human rights it is not a Museveni system, it is a colonial administration system. Bano system gye balayiddemu yeri constitution eyabali wabula bano ba policy makers tebanakkiriza nti akalulu ako committing a democratic process never akalulu ako committing a democratic process that is why tebamulegitimizinze kutegera ekintu ekyo kati kitegeeza nti we still have an avenue gye tulina
tujirina etya ya foreign policy tulina avenues bbiri, and these are the strongest ones. One thing cannot ontaina legitimacy yaba tajirina naba bali mu kwerayiza balayira kulwa maseyoli dictator nkidamu tebali mu kulayira nti mwabalonda no balayira olwokubanga maseyani ya dictator. So if we focus on the dictatorship itself tujifocusingako kitegeeza tugenda ku achievinga kyetwagala. Let us focus on their master. Ategedde kugambye I have good news and it is bad news for them. Just watch that space. Uchegere ekintu kino kakati yesaawa bano tubajjeko amaaso tufokasinge ku master waabwe. Uganda omwami ono mwakamala okulayo ebifaananyi ng'agenda okwegula ku World Bank ne IMF badde bamuwe ssente talina ssente. In fact n'obutono bw'alinawo alina kubuja mu legitimacy. Era bano kati tulina okuteekawo blockage nti ebintu byonna byonna bye bakola wano bye bakola mu domestic policy is not a representation or does not reflect us the Ugandans. Olunaku ekintu kyamwakola ku lunaku olukupositinga His Excellency Kyagulanyi ng'oli alayira, it was a score. Si gwe mwalonda. You are the deciding factor mu musalawo. Oshekera oli si gwe mwalonda. Kati zino factors zino omwami ono wabadde ng'atufuga mazona factors azigatta 3. Factors zino bazigatta batya ekyo munansi kyotamanyi bwati wabadde ng'atuzanyisako. Interviews nyingi abadde abagamba is an elected dictator nti abantu bamulonda. Oshekera kati kiregeeza wakugamba nti abantu bamulonda abeera amaze nga tewaliwo challenge alina agenda convincinga zino fact ebbiri agenda ziconvincinga kuzigatta. Omwami ono abadde ng'akozesa parliament eyo mugiraba wemala okuwa budget wemala okuyisa budget bagisayiningako we bagisayininga ne bagisiba 80% of Uganda's budget it is funded by the western governments, and that is the Congress ya America ne Bungereza basinga tufundinga, then some money is from European Union. Ati bana balaba akwatagana abarasha n'abachina babbi tebasobola kumuwa ssente zisobola kuyimirizawo gavumenti nakusasula misale. Mwalabi atandise okusala kuyagala abaana ba intani tebagenda kubasasula, abasomesa abasawo ba intani tebagenda kuddamu kusasula ssente. Okitegera tebagenda kusasulwa. Kakati kitegeeza nti omwami ono ssente zitandise okukola ki zitandise okukana. Era mwalabyeko ne gundi eyafulumiziddwa yabadde mukozi Kaine Lugaba n'agamba kakati omusimbi mutwala mungi nnyo mu parliament yesaba tutandika okulowooza kusala emisala bo wakati nga balowooza nti bagenda zeeyongeza oli alowooza kuzibasala. Era mujja kulaba olutalo lw'amaanyi nga bakaanya omusala gwabwe okusala mugulinde bano emusimbi sokola omusimbi bagenda kukaayanira nnyo omusala gwabwe. Okitegera kati tulina factors 3. Emu ye His Excellency Kyagulanyi, that is the deciding factor gwe mwalonda, and we have evidence to this gwe mwalonda. Then number 2 tulina influencing factor founder wa Uganda, of which ono founder ali mu lutalo ne system nakugamba mu gundi eno revolution. Njagala tunuulya akabinja kannaamu omala okutunuulya akabinja kannaamu otunuulya akabinja ka BRICS ako obubinja obubiri ojagala obutunuulya obubinja obwo it is a representation of the real battle which is going on in Uganda. Abantu bano okutuyisa ewantu abo mu democracy baagala kukyusa Uganda awo nga tetuyiye musaayi kye baagala okukola. Okitegera wabula simbi international platforms manyi biki ebyo biboozi byamwe mwe mubyeyogerera kino kye nabagamba nti His Excellency Kyagulanyi si mwe mwamuleeta wabula ate ye yabaleeta. Okitegera we are not going for 5 years, my brother. That is a joke. These capitalists cannot let the guy take Uganda for another 5 years. That means already enrichment ya BRICS is 17% gold. Enrichment is 17%. If they add on another 5 years, kitegeeza nti gold enrichment okuva ebusia ngagenda mu New Development Bank okuba American dollar already agenda kuba enriches up to 20%, 20+%. Nga beetagayo akantu katono nnyo okusooka. Ekikubya ono enrichment ya uranium kyekimukubya kubanga bakimanyi is the threat to the American dollar. Senga tebamukube ajja kuba akola ki ajja kuba kuza gundi dollar eyo. Naye kakati bana ba enriching gold yon bakimanyi balina kujja kuwana kati wakati nge Congo byono ne senga wanu tusobola okutinkula embeera eyo. That is why our focus now is going to shift from domestic to foreign policy. Nkugambye our hope they have nothing to jubilate. Tebalina kya kujubilatinga because nakugamba nti abakapitalisti bano senga bakeera ku macha ne bakuvaamu. Senga abakapitalisti bano bakuvaamu ne woba ojubilatinga biki tebisobola kukwatayo nkiddamu. Senga abakapitalisti bakuvaamu muganda wange ne woba ofotya tosobola kufuga wantu wonna. Already nze nabagambye nze kasita nalabe Bungereza nga terina kyetaddeyo nendaba America nga terina kyetaddeyo ne European Union ng'esitudde Macron najja mu ggwanga lya Kenya. Kenya nesiba siru nti yo y'abakapitalist bano basaaga. So sanctions zikulipolinga system
babagambye kino ekisanja bakiyita teri kwebaka bwebanga baba otulo kino ekisanja teri kwebaka teri okyegera ekintu ekyo so ate naffe tugenda kozesa ekyo kyennyini yafumbirwa omwoyo omutwe omufumbira yabigere nemweka gyefumbi pulezidenti waffe teyali musiru okuvugira ekintu kino mu foreign policy okyegera ekintu ekyo teyali musiru okuvugira ekintu kino mu foreign policy yali akitegeera bulungi nnyo ng'akimanyi nti tusobola okufuna enkwezenge eyawo edi nkuweereza mu comment section yali akimanyi tusobola okufuna enkwezenge osekera yali akimanyi tusobola okufuna enkwezenge kubanga revolution zino ziriwamu especially in domestic revolution ya Uganda si ya Uganda ekyo nakibagamba si ya Uganda. This revolution is about capitalists to shape a new world order. Kati kino kina bagambe nti strength yeno revolution nene nnyo okusinga banene bonga be balowooza nene kati bo balowooza ndino batukwatidde wano mu domestic policy no the fight njagala mutunuli gwe muna Uganda weddemu amaanyi njagala ogenda otunulye ekyo kyebata protection of the sovereignty bill njagala ogitunulye it is to fight who ono olutala alumanyi olujja it is him versus the capitalist njagala otunulye akabinja kannamaako njagala otunulye akabinja ka BRICS so balayidde naye bamala bya mubulago abola balayidde naye bamala bya mubulago they cannot do nothing to this revolution then kyebasobola kukola. They are only going to slow us down, but they cannot stop us. How do they slow us down? Kati kwe munansi, ochayi no kudamu no kiriza reality. And already, wabade disappointed, and you know kudamu no kiriza reality, then you come to reality. Na ye, the actual sense is this revolution was not tampered with. Again, nakutamu la tebo yabafumude, jidamu yabafumude because they cannot win the capitalists. Teba sobola, tali sobola, tajabu sobola. Ochekele chipe. So, our focus now must be, tukolele nyo ku X eyo. Tambia nyo kumukulembeze waffe. Unless national unity platform ngeyina kyekozewo, naye even if they legitimize, they cannot stop this revolution. Tebasobola. Kubanga na kino system eno tesobola kwejjako sanctions. Bwe basobola okuzejjako kati bajje kandida amongoze bamukuba. Bazijjeko. President waffe kasitaba nga akyayina enkwatagana wakati we ne international community. Na international community yakanye okulegitimize nga system. Then why are you getting worried? Why are you getting worried? Bine ebintu twabijjamu nga tukimanyi nti no politician bwe batyo babikola oshekere ekintu ekyo kubanga that is how facade democracy was doing, that is how facade was working. Twetaaga sanctions kati bwe wogenda ku page yabwe saba sanctions oshekera. Yes, it is not over until it is over, and it is going to get over soon, very soon. Kubanga magnitude y'olutalo tetulina plan different tukyali ku planning yakujjako nakyemalira oshekere ekintu ekyo. So temutunuli yako nakugamba kusomesa ebintu bino zengera ne kugamba ekintu nemba n'ensonga lwaki nkikugamba nakugamba kasona akwata focus yeno n'ogiteeke nnyo mu domestic policy you are going to end up disappointed. Nakugamba it is foreign policy to determine the domestic policy. Kati essaawa eno ababeerayiza sente zebagenda okufuna zigenda kuba ku sanctions ezigenda okuba omuyaayo oyo. Sente zebagenda okufuna zigenda kuba ku sanctions ezigenda omugubwa. Then kino kyebabagamba nti bagenda kuta abasibe. Kati njagala nkusomere Amnesty report. Eyo sini mugijjukira we yali abagiraba. Eyo sini eyo musobola okujjukiza we yali eyo. Mugiraba eyo. Bagenda okukola ebakola otegeere we biva. Njagala bagenda okukola ebakola. Uganda's hope is not lost. Kakati tutandise n'omutwe gwe nnyini. Gukugamba nti Ugandan authority must investigate related killings, arbitrary arrests and torture of opposition members and supporters. Manyi, Amnesty report eno kansoke kwe kugundi yayo. Amnesty International ene watchdog ya International Criminal Court watchdog. Bano bakola investigations. Bakola investigations ne bakola report. Bakola report bakugamba ekyo okukola bakulagira tebakusaba bakulagira ekyo okukola. Ku investigations ezibera zikoze ki? Ezibera zikoleddwa. Kati aidha ogenda kubikolako oba se kyogenda kukola ki? Ogenda kukola emputtu. Oshekera aidha ogenda kubikolako oba ogenda kukola emputtu. Bano twabagambira nti omuntu n'abanga ali Kenya wali president yabagambira nti babasanga Kenya bakube jeke. Kati aidha ogenda kubikolako oba ogenda kukola emputtu. Njagala nkulage nti nebe bayogedde ensereko byali mu kwogera byatambuza nti abaana ba people abateeseza ne Museveni ate ba political prisoners njagala nkulage nti mu report mu ebiri bamulagidde abikole. Ate tugenze
Ugandan security forces targeted members and supporters of the opposition party National Unity Platform with this opposed arbitrary arrest, torture, and ill treatment before and after the 15th January general election. Amnesty International said today. Akati, batugambye wano nti abayita abakuuma ddembe b'e Uganda, abayita abakuuma eddembe b'e Uganda, baasiba bakosa n'eryanya eriteetaagisa ku bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform, ku bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform. Tugende mpola. The organization received multiple reports indicating between 15th and 18th January, the opposition, the Ugandan People's Defense Forces, UPDF, and Uganda forces likely killed at least 16 people across the country using unlawful force. So, abantu abattibwa kwolwo olunaku wakati wa 15 ne 18 bali abantu 18. Amnesty International ebalina mu ripooti yaayo. Oshekera, ebalina mu ripooti yaayo nkugambye bano bye bakoze bayiwa nsano ku mazzi. Bano abalayira tebalina kye basobola kusitopinga. Tebalina kye basobola kusitopinga. Luno olutalo lwagejjadda ne lusukka ensalo za Uganda. Oshekera, akati tujajja maaso tukyagenda. They arbitrarily arrested hundreds, subjected some incommunicado detention, held them to unknown detentions, others subjected to form of ill treatment, including the acts that amount to torture. During the arrest, torture is a crime against humanity. But Amnesty International yamala okukola report ye. Mu bintu ebyakolebwa yasangamu ebikolobero ebiriidinga ku torture, okutulugunya abantu. Kasita owulira ekigambo crimes that lead to torture, kino obwongo bwo tebulina kujja mu ka constitution kawano, olina kuddukira ku Rome Statute doctrine of the International Criminal Court, kubanga these are among the major cases International Criminal Court they are addressing. At Amnesty International ebintu byalaba mu kalulu aka 2026 balina ebikolobero ebiriidinga ku torture, kitegeeza nti ebikolobero ebikoleddwa bikutwala bikuleetera ICC okukuba jjeeke. Eno report ya Amnesty International kugambye eno ewakidde ya International Criminal Court. Senga bakola report bagenda kukulagira ekyo kukola. Senga okikola atojja bimalirize nga still baba kusabye. Senga tokikola babira bagenda kubeenonera. Nkiddamu babira bagenda kubeenonera. Kyekiri e Congo. Atweyongereyo. Ba report ya Congo nagibawa ya Amnesty International. Akati tukyeyongerayo. Others act of torture during the arrests and while in detention. These violations occurred amid the nationwide internet shutdown imposed by the authorities just 2 days before the election. So, President abagamba nnyo nti the world is watching. Abantu bano balowooza nti oba biraasiika binyomo. So, bakugambye ebintu bino byakolebwa nga internet bagiggyeko. Ennaku bbiri nga tetunnatuuka kukulonda. So, ndowooza mukkiriziganya n'eno report nti ntuufu. Credible and true. Katugisome nkugambye bonna ne bahonorable Muwanga Kivumbi they are addressed in this report. Era tulina way forward. Gavumenti ya Museveni gy'erina okukola oba si kyekyo bagenda kubaforcinga okugikola. Nkugambye bwe tulaga kati our hope for domestic policy is zero. Then we have to focus on the foreign policy. Usaawa eno otegeera ekintu ekyo tukyeyongerayo. Ugandan authority must ensure that all allegations of human rights violation by security forces are thoroughly, promptly, impartially and effectively investigated, and officers responsible are held accountable. Amnesty ebyogera. This is the watchdog for International Criminal Court. Ekugamba nti abalowooza nti babuyinza mu Uganda abo balina okukakasa nti violations zonna zonna eziyogerwako mu eno report zirina okunoonyerezebwako nga tewaliwo kyekubira kyonna, ate zonna zikennenyezebwe, era n'abo officers they must be held accountable. Balina okujja bannyonnyole. Ati waliwo omusajja we yagambanga nti mwe mukola ebikolobero bino naye tugenda baholding accountable individually. Ye ategeeza eno report. Buli sidda mulyana mu kibi bokka. Ne bano bemulaba nti baali beesibye ebimasiki. Tugenda kubogerako mu eno report mwe bali just nga kugambye relax tugisome tugimalirize kye tugenda osembayo nakyo. Suspected officers. Ulira. Officers basuubira okukwatibwa. Ulira wano. Suspected officers carrying out these abuses include those that ordered or enabled them. Abantu abasuubira okukwatibwa basuspects bano already basuspects ba International Criminal Court. Kitegeera nagambye nti bano batuzanyirako naye tebaliko tebakiko kyebamanyi. Ofisa abasuubira okukwatibwa wano abo ababalagira okukola ebikolobero ebyo kiddamu ababalagira okukola ebikolobero. But I'm reading in English, then I explain to my people. If you want to follow this, just type in your Amnesty report
about Uganda 2026 general election. So I read in English, then I translate my people. Then let us not confuse others. So this is not read. So I'm reading in English. I think for those that understand English will understand this. Then those that don't understand English, I translate it. I am the Minister of Foreign Affairs of Uganda. Okay? And Uganda, the official language is Uganda. So if you don't understand Uganda, you can follow up. Just go to your Google, click in UAG Congress Amnesty Report 2026 general elections. So they are going to give you a full report. Then we get as I read, then you go through. Okay, but I'm translating for those that don't understand English. That's why I'm doing this. I can speak English even for a year without speaking any other language, but I have to translate it for my people them, such that they understand it better. Because very few people understand this report, because all Ugandan media houses never published this. So if you don't understand Uganda, use your phone or computer. Go to Google, type in Amnesty Report about 2026 general elections in Uganda. This report addresses the atrocities that were committed against the NUP supporters. So I read English, then I translate in Uganda. Thank you, my people there. Yes, don't be left out. Okay? Bakugambye abantu abasuubira okukwatibwa kuliko abagaba ebiragiro. Naye mugamba mukibi kino yagaba ebiragiro ebyo. Mukibi si yagaba ebiragiro ebyo banna. Waliwo yagaba ebiragiro bamuyita muhoozi. Mukibi yali enebolizi ebiragiro ebyo kukola. Messi yawanga order zabanga from above. So twagala okukwata wano teri above mu Uganda, wabavu aliyo ku Museveni yekka gwe batakwata. Under Amnesty International ICC omuntu gwetakwata aliyo Museveni. Naye ate kati ngali illegitimate. Twandirabe ekyamadulo. Just watch that space yandikwatibwa kubanga is illegitimate. So between the 5th and 21st March, Amnesty International interviewed 33 men and women based in Kampala City, Luwaga, Luwero, Bulenga, Mityana, Mukono, Lukiga, Mbarara, Luka, Wakiso, Lira, and Tororo districts and Busoga region. So Ketlebaza Bazira Bafabe Wayo, Obujulizi Amnesty International. Thank you very much, my people. Thank you very much. Amnesty International yakugamba ngenda kuzomwezi okubanga ngenda kuzomwezi 5 paka ngenda kuzomwezi 2 mu mwezi gwa March. Waliwo abazira bana Uganda 33 abasajja abeewaayo. Amnesty International ne bajiwa obujulizi. Era abantu bano mujabala bakondooza koti kuba kugambye eno file number. These are suspects. So the report was recorded and written. So abazira bafansa kumbasatu tetubamanyi. Naye nga wali basajja then 15 bali bakyala era nga basanga mu bitundu bye Kampala, Luwaga, Luwero, Ebulenga, Mityana, Mukono, Lukiga, Mbarara, Wakiso, Lira, Tororo and Busoga region. So obanga wasinkana ba Amnesty International nga ovamu ebyo ebitundu byensomye, thank you very much. Thank you. Tugenda kufuna ebibala. Temulowooza nti abantu bano boonona ssente zaabwe epitiri kukola research ono. Ne batwala ebintu bino ne babindinga ne bakola lipooti bukumala budde. You just don't know what is coming. You just don't know. Ebyo mwefuulinga mu mwalayidde ebyo mulimba. Eno lipooti tebagikola vubu ne bagiteekawo. So let us respect all those that stood on their ground and said enough is enough. We are saying this. Mujabala bakonga bazze mu kooti. Amnesty International in protecting abantu baayo. Then batugambye 3 months since the security forces meted out untold brutality on the public, no one has been held accountable. Lwakaite emyezi 3 bwekiti okuba police n'amagye ebyakola ebikolobero bino. Kati olaba abantu bano bafere. Ataba mu Uganda bakutunduliza ko nale Bumuwanga Kivumbi. Emyezi gye bakamusibira gye nnyini. Ekyo namuyomba weebale. Waliyo naye toweewako obujulizi. Abajulizi ba Amnesty International ba protecting so simanyi lwaki kweweewako obujulizi bajje bakubejjeeko otukabirire kubanga bano abantu bakweka obujulizi. So obanga oli omu ku bo toweewako obujulizi kuba bano ne boobeera olimba basobola okukunona ne bakugamba waayo bwaki okitegeera. So emyezi 3 eno batulaga nti Muwanga Kivumbi terrorist, kye batulaga nti terrorist era kati mwawulira baloya nga bagamba nti Muwanga Kivumbi akkirize omusango gwa terrorist. Kino eno report Amnesty gye bakolako kugambye Muwanga Kivumbi mwali era yensonga lwaki bamwezibyeko akkirize ekiddamu omusango gwe Butambala mu ICC gye guli gwatuuka ddala mu Amnesty report mwali gwe justice it tovaawo tugenda kugisoma ogenda kubiwulira. Mu Uganda bamuyita terrorist si we kiri eri ku international is a hero
obw'omusango bwe guli wano tugulina. Tuula wano bagita Amnesty International. This is the watchdog for International Criminal Court. Nakati ebintu ebyakolebwa eno report yakolebwa Amnesty International regional director bamuyita Tigwe Chaguta agala kufaanana ne Kaguta. So eno report yagikola owa region yonna yakola report eno. So those interviewed include families of the victims apparently killed by security forces, victims of gunshot injuries, victims of torture and other ill treatment, and victims of arbitrary arrests, eyewitnesses and lawyers of those arbitrarily arrested. Amnesty International also reviewed 6 videos and 6 photos posted. Mark this. Kano kama mwena abaliko. Babagamba mukwate muposting ebintu ebyo. Abantu abamulooza nti musirika binyonyo. This is how strong your phone is. Njagala olabe. Ngenda kaddamu. Those interviewed included families of victims apparently killed by security forces, victims of gunshot injuries, victims of torture and other ill treatments, victims of arbitrary arrests, eyewitnesses, and lawyers of those arbitrarily arrested. Amnesty International also reviewed 6 videos and photos posted on social media or shows directly with the organization by trusted sources. The organization also reviewed the charge sheet and official statements. Kati simanyi ali yapostinga video oba yali yange oba yali kuyizo omukuzamu simanyi abapostinga video ezo. Bano Amnesty International egamba yakebera video zaali mukaga zaali ku social media bwe yazijja kati malanga bakugamba nti no kakati fete tugenda ku social media mwe ebya social media ki. Amnesty yajja ku social media nejja ku videos zaali mukaga nga ntuufu n'ebifaananyi mukaga that is 12 yajja ku social media n'ebijjako n'egenda n'ebyekenneenya ebifaananyi bino ebizula nti ne video ezo zaali ntuufu ezapostingibwa ku social media. Bino bye tubagamba nti bano tebabitegeera enjo baleke okusoma kizibu. Google Police kati yeeyiko nkidamu eno gye bayita Google Police bajja kutyanga tebakyalina kye batugamba abakaba be balayidde. So babagamba ebintu bino babagamba posting videos ezo muteeke ebifaananyi abantu amu nga mulowooza kulya binyomo kwesiika binyomo. Kati eno yajja kuno ku gundi nejja neezijjako video ziri mukaga simanyi oba yange oba y'omu ku mmwe n'ebifaananyi mukaga naye nga mu lipooti mu ebiri bagenda okubizuula nga byali bituufu. Kati obutambye omukaga obwateebwa ku social media wano bwali butuufu. Amnesty International yabukozesa era abantu abamu bajja ku interview kwe kuli abafamile zaabo ze battira abantu be baatulugunya okitegeera abantu be baatulugunyizibwa ewe kiri tujja nabagamba ffe tuli babyafaayo tukola byafaayo. Kati Google bulijjo gye bavuma eri mu likodi ya Amnesty International kakati nze nkole kinabagamba sina kyabakolera wembanga mmanyi kyekyo kyerina okubeera. This is me the real me. Mujja kutegeera lwaki bampita Shama. So akati tweyongerayo Amnesty report ekugambye n'ebyamuwanga kivumbi mu ebiri honorable. Unlawful use of lethal force by security forces. Waliwo mwami yabadde alayira omukulayira kwe yakugambye nupu bakozesa violence. Amnesty report egamba ko nti nupu yakozesa violence oba mwagikolako violence. Anya muzeeyo yo naye muzeeyo akyusa ebintu akyusa statement ebibye n'abiwa omulala. Kati ebirungi by'omulala bimuggyako n'abiyewa. Kati ebibi byabyejjako n'abiwa omuntu gwayagadde awamunyumidde okumpi. Kati yabadde alayira yatugambye nti ffe waliwo abanupu bakozesa violence. Naye according to Amnesty report eno gye bakoze egamba nti nupu yakolebwako ebikolobero. Katugigendemu nakkuya tuffe tuginaza agirina wano naawe ku simu yo kweri wa Google maba Google Police mujja kukitegeera. Amnesty International documented 10 incidents in which security officials appear to have used unlawful lethal force that resulted into killing of at least 7 people in Butambala. Watch this. Hey, Mwanga Chivumbi terrorist. Honorable Mwanga Chivumbi is a terrorist. Are you sure? Nzire munsoma akantu kano? Mukakasa nzire munkasome. Kati mugamba okadde munkasome. Mugambe nti kadde munkasome. Mutagamba sigenda biba kugenda kubukawo. Mugambe nti kadde munkasome we mugaana ngenda kubukawo. Yes. Mugambe kadde we mugaana ngenda kubukawo tugende ewalala. Mutugambye nti terrorist. Are you sure is a terrorist? Continue. I continue stay as together. Kadem. Amnesty International documented 10 incidences in which
security officials appear to have used unlawful lethal force that resulted into killing of at least 7 people in Butamba. Abami abo incident kwafamu abantu batwina abantu musanvu mulikoti ne mu report ino twina abantu musanvu naye Amnesty lethal force waliwo abantu basatu abatali mu gundi abo abataliwo oshikira waliwo abantu basatu tebaliwo nenga abantu bali 10 bebakolako ebikoloberero ebye Butambala ebyaviirako omusanvu okufa report eyo eriwa Uganda tekaba report Amnesty tuwadde report bali abantu 10 abatulugunyizibwa wabula abantu musanvu bebafa Amnesty International ebye Butambala ebirina kati mu Uganda omusajja wattu bamusiba nti criminal oshikira nti terrorist kyekyamusibisa naye report ate yogera birala nkidamu report ya Amnesty International eyogera birala wabula ate banene nabo batulaga nti already ki criminal nakugamba it is foreign policy to shape domestic policy ndoza mukirabye kati ko infinite class ngoda ngotandika okuwoza ate Dr. Shama bamuvuma ate Shama nze bamuvumira ki tompolereza because I have what they don't have kyenina tebakirina omuyembe oguliko ebibala kuba kuba amayinja they cannot interpret this if they have it wabera bakirina nenga kyenkakasa tebakirina they are hearing it for the first time bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs ani bogepo agamba ojja kudana olwokubanga olina kakawundiko olowooze nti no twenka nawamaka tweyongereyo kugambye Butambala batulugunya abantu 10 wabula abantu 7 bebattibwa waliwo n'abalala bemutamanya nenga mu ripoti mwe bali ine Butambala at least 3 people in Bulenga kwolwe mugamba nti bannayuganda tebasituka oshekira kwolwe mugamba nti bannayuganda tebasituka abantu 3 bakuwa amasasi e Bulenga temubalina report ya documenting akubanga internet yali ebudeko abantu 3 e Bulenga bakuwa amasasi abantu 7 e Butambala nga 3 batulugunyizibwa wabula abantu 3 bakuwa amasasi e Bulenga battibwa nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.